Aida Nazimuli Nangabo mutuuze w'ekireka bbiri ekisangibwa mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka tumusanze mu maka ge nga yeetala. Ali mu process. Ono abadde ayokya bikuta. Mu maka ge gonna mujjuddemu bikuta bya lumonde n'amatooke ebyanikiddwa. Nazimuli tatuliisizza n'alutuviira ku ntono engeri gye yalaba omugaso mu bikuta. Nze ndi munoonyereza era buli we mpulira omusomo ngenda nenjagala okwongera okumanya kubanga yakyawa okumanya yakyawa n'okutegeera. Atugambye yali akola mu tondinyira kwe kusalawo okubivaamu n'atandika ogw'okufumba emmere ku mikolo. Bwe neezuula nesobola okufumba obulungi era abantu ebintu byenfumba bakola ki babiyaayaanira n'ensalawo nti ngufula omulimu. Olunaku lwakya lumu ne bamutegeeza nga bwe waliwo omusomo ng'okusinga gwali gw'abakyala okubasomesa engeri gye balina okwejja mu bwavu. Mu musomo guno bingi ebyasomesebwa wabula Yessira yaliteeka ku bikuta engeri gye babikolamu n'okubiggyamu oyiro. Bwe ntuuka eyo n'asomesa ekintu ekikwatagana n'ebikuta prosesi ezo ze tuyitamu okufuna oyiro oyo ate ng'ebikuta nga bwe nkugambye twali tukola ki tubiyiwa buyiyi. Olwadda yatandikirawo okwogera ne balirwana be ng'abasaba ebikuta era n'atandika okubyoza n'abyanika nga bwe bamusomesezza mu musomo. Banneiba bange ebikuta bakimanya nti mbyagala okuggyako abalina ebisolo ng'embuzi bye batabimpa naye abatalina bisolo ebikuta byonna babireetawo wano. Ng'atandika okubikozesa agamba mu kusooka tebyamugendera bulungi anti byonna nga we yabyokya byasiriira n'ensana omuva oyiro n'egaana. Bwe natandika okusinziira nga ye bwe yali atusomesezza bwe natandika n'embyokya byasooka ne bivaamu kale nga bya bbulaaka nnyo nayo kyanga tebikaze bulungi. Ono olwaddayo mu musomo n'ayongera ku bukugu. Olwadda yaddamu butonga we twogerera kafulu mu kukola oyiro mu bikuta. Nemanya process ze tuyitamu nti tubyanika ne tubyanika bwe kakati lwakuba nti nkyabyanika bwentyo nti bwe busobozi bwange naye tuyina gundi sola zosobola okubeera ng'obyanikamu ne bibeera nga bikola ki nga bikala mu bwangu. Agamba gye babeera bagenza okufumba ku mikolo gy'afuna ebikuta. Ekyo kye nagezaako okulwanyisa ekyokubeera nti ebikuta tubisuula ne wano ewaka we tuba tuwaase kati tuli mu kifo kifunda onoonyawo ossa kasasiro nga tokola ki nga tomulaba ate nga ebikuta byongera kasasiro bimuweza mu bwangu. Ayongerako nti n'abeewuwe bamuwagira mu kyakola kuba bamukwatizaako. Okukyankalana kwandibadde kubeerawo nnyo nga omwami omusaba buli kamu oluusi n'omusaba nga ate naye ssente zaziina ne mujjawo okukola ki okutabuka oba obutategeeregana. Naye nze engeri emirimu gye nagisembeza ne gibeera nti giri waka naye kennyini agyenyigiramu. Atubuulidde engeri ebikuta bino gye bikolebwa okutuuka okuvaamu oyiro. Batusooka kubyanika ng'obyanise mu kifo ekiyonjo era bwe babiddugala obyozaako. Ekiddako tuba tubyokya ne tufunamu evvu lino. Kati tukola evvu ne lifuuka bwe riti. Kati bwe liba ligendeddemu particles era kati ne wano nazironzeronzeemu dde ezimu obeera obujjamu obwo obusiriza obugendeddemu n'obeera ng'obujjamu bulungi n'obusuula n'osobola okubeera nti oyiwamu amazzi okusinziira ku bungi bw'evvu eryo ly'oba ofunye ne litandika okubeera nga litonnya mpola mpola teriba lyakupapira litonnya ttondo. Emigaso egimuvaamu nagyo aginnyonnyodde. Akatuyamba mu kugonza enva ng'ekijanjaalo ennyama naddala kati ffe abakyala abakozi tuba n'obudde butono okomawo eka nga mu butuufu bakuleetedde ennyama oba gwe kennyini ogiguze naye ng'obudde buyise n'oddirako ejjiiko emu okusinziira kale ku nnyama obeera kiro emu oteekamu jjiiko emu ennyama eyo ogenda okumaliza okugikyusakyusaawo ng'ennyama egonze bulungi era ng'esobola okuliika n'emigaso emirala gye kiina mingi. Agamba ebirungi byafunyeemu ntoko nga ne we tumusangidde ng'ava mu mwoleso okusomesa bantu engeri gye bafuna ebirungi mu bikuta. Sooka byonna binfudde omuyiiya ow'enjawulo kuba n'olunaku lwa leero luno lwennyini era nina conference gyenva ng'ekyampisizza bintu ebyo naddala oil. Ng'emirimu emirala we gitabulamu kusoomoozebwa naye agamba embeera y'obudde emukosa anti oluusi ebikuta birwawo okukala. Nga kati nga mu sizoni ey'enkuba nti sinnaba kufuna dryer kati biyinza okuba nga bikuweddeko naye ng'ate ebikuta tebinnaba kukala kati nga mu sizoni eno ey'enkuba
n'olwekyo mba neetaaga okubeera nti nfuna draya mu bwangu nebeera nga ebikaza mu bwangu we babyetaagira wonna nga bikola ki nga weebiri. Wabula asabye bakyala banne obuteetuulako kossa okukomya okunyooma emirimu. Okubeererawo ng'ozinze engalo n'obeera ng'olinze omwami akuwe mu buli kimu n'okubeerawo z'entalo ze tulaba kati mu maka g'abantu nti omwami yakumye ekyemmere ne bivaamu ntalo obutabanguko mu maka. Kati naawe osobola okuyigira ku Nazimuli n'obeera ku kyokola mu bikuta okusobola okufunamu ensimbi. Mu kirowoozo kinna Asifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.